waliwo list y'abantu wano nga bano bayiseeko mu makomera oba nga bafunye ebizibu ebyenjawulo oluvannyuma lw'okulumba okwatakinga n'okwakuzinga oba okunyiiza omukyala akubiriza palamenti ey'eggwanga erya Uganda ey'e11 amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Nina wano list y'abantu bengenda okuwa nga bano basibiddwa oba bagobeddwa ku mirimu oba waliwo ekibatuuseeko nga kivudde kukubeera nti baatakinze oba beegugunze oba balaze embeera yonna eri Nnaalongo Anita Amongo. Kati nno bino njagala tutambule ffenna mpola mpola nga wemikuwa wabula gwe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansaawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification oberenga tomissinga nsonga yonna nga sinaba kutwala eyo kiriza nsooke nkujjukize ku Haji Kasujja ono omusomi w'edduwa asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Jinja ate akola ku bizibu byonna eby'omutawaana ebikutawaanya. Bw'oba tusobola genda Njeru osobola omuyitira ku WhatsApp eyo 075385 ensonga ne ziba nga ate zitambula. Kati wulira ngenda kuwa wano list y'abantu nga bano nkugambye basibiddwa oba nga waliwo embeera ebatuuseeko oluvannyuma lw'okunyiiza obunyiiza Anita Amongo. List eno eriko abantu bangi wabula ngenda kuwaako abo bemanyiiko history waabwe oba bemanyiiko akatonotono okusinziira ku mukutu oguno nga guli ku Twitter baguyita Agora Discourse nagwo gwe gumaze okuba nga gufulumya ensonga eno. Omukulu amanyiddwa nga Habibu Buwembo oyo nno nga y'omu ku ba activist abaava mu kibiina ekya FDC ne baddukayo nga bagamba eno teri mulamwa leka tugende mu kibiina kya NUP era n'ajoininga officially ekibiina ekya National Unity Platform musajja we Rubaga South. Omusajja oyo jukira mu FDC ne Anita Amongo gye yali era gye yavaayo n'ajoininga NRM. Kati ono ye bwe yavaayo ye yajoininga NUP. Kati njagala okutegeeza nti emirundi mingi tosobola na kugibala bazze bagugulana. Anita Amongo bwamusiba Anita Amongo kooti bwe zimuta era olutalo lukyagenda mu maaso. Ono activist ow'ekibiina ekya oba ow'ekisinde ekya People Power mirundi mingi azze akwatibwa ng'akwatibwa lwaki ayina byakola ebiraga nti ayina olutalo oba alwanyisa ebyo ebitali bituufu ebyenyigiramu Nnaalongo Anita Amongo ku nsonga ez'enjawulo naddala mu palamenti eyo gy'akubiriza eno ey'e11 ng'ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Resistance Movement. Honorable Zaake Francis Butebi ono batunze n'omukyala amanyiddwa nga Anita Amongo era mu mwezi gwali gwa kusatu omwaka gwa 2022 palamenti batuula ababaka ne balonda ne bawanika emikono oluvannyuma lwa Honorable Zaake Francis okukola tweet oba okugenda ku mukutu gwe ogwa Twitter kati oguyitibwa X n'ateekayo tweet oba n'ateekayo message oba obubaka ng'avumirira engeri Anita Amongo gye yatyobolamu obulwadde bwe. Jjukira Zaake ebiseera bwe yali alikundira oluvannyuma okuba nti yali akubiddwa waliwo obubaka bwe yateeka ku mutimbagano gwe ebiseera ebyo nga Anita Amongo akyali deputy speaker nga Jacob Olanya yakyakwasaganya parliament. Kigambibwa nti kino kyekyaviirako Honorable Zaake Francis Butebi okubeera impeached okuggyibwa mu office ey'obwa commissioner wabula oluvannyuma kooti yasala netegeeza nti bamugjayo mu bukyamu era bamuzzeeyo wabula ku maanyi aga Anita Amongo kino yakigaana era Zaake teyaddizibwayo era nga bivudde ku kubeera nti yanyiiza omukulu. Ne wabaawo Honorable Pasis Namuganza oyo naye yaggyibwa mu office ye ey'obwa minisita. Pasis Namuganza yali minisita ow'ensonga z'ebyettaka, minisita omuweezi, yali state minister wa lands, housing and urban development. Naye ono kigambibwa mbu baali kabwanango ne speaker wa parliament kati aliko Anita Amongo era mbu yakozesa influence y'amaanyi nnyo okulaba nga Pasis Namuganza afuluma office ey'obwa minister, state minister, minister ombezi ow'ensonga ez'ettaka. Webali kubanga okyali ku Region TV tukyagenda mu maaso. Waliwo omukyalo bamuyita Akolo Helen Odeke ono naye kigambibwa nti yayina embeera etali ntuufu oba bayina okugugulana wakati we ne speaker Anita Amongo. Ono nno ekyamutuukako kwali kumukyajinga misango egimu kumuteekako misango egitali gimu era n'abeera nga yalemesebwa n'okubeera nga yeesimbawo mu kalulu akali kagenda okubeera nga kabeerayo sayidi zeeyo mukyala weeyo bayitayo mu district y'Ekkuumi ya
mukyala we Kumi kati yalemesebwa okubeera nga avuganya mu kalulu ako oluvannyuma lw'amawulire agaali gagamba nti yali amaze okuba nga atyoboola sipiika oba nga balina obutakkaanya ne sipiika aliko kati amanyiddwa nga Anita Amongo. Wuliriza Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Omuvubuka oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Ronald Agaba ono ng'ennaku z'omwezi 14 gwali mwezi gwa kusatu omwaka guno gwennyini 2014 nga kigambibwa nti abakuuma ddembe security forces baamukwata Ronald Agaba nga bamukwata ono omusajja mulwanizi wa ddembe human rights activist yagenda ku parliament ku luguudo lwe bayita Parliamentary Avenue mu kibuga Kampala ng'alaga obutali bumativu bwe akutte ebipande bye mu mirembe ng'agamba Speaker Anita Amongo ekyamazima osusse sente y'omwe w'omusolo ogikozesa mu nkozesa etali nnungi era kigambibwa nti ono yakwatibwa yasibibwa newankubadde oluvannyuma yateebwa. Kakati tugenda mpola mpola waliwo ono naye Munnayuganda bamuyita Suna King bamuyita Stephen Nwagaba. Oyo Stephen Nwagaba naye kigambibwa mbu era y'omu ku bazze beekalakaasa nga balaga butali bumativu n'omukyala akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo era naye yasibwa oluvannyuma kigambibwa nti n'amala n'ateebwa naye nga naye yasibwa oluvannyuma lw'okuba nti yali amaze okwaccusing Speaker Anita Amongo. Kati nno njagala kutwala mpola mpola gwe ali ku mukutu ogwa Red Zone TV obeere nga tomisinga ate ensonga yonna. Waliwo ono bamuyita Herbert Anderson Borora ono wetwogerera akyalina mu kkomera. Ali mu kkomera lwaki? Era naye yakwatibwa zalinga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu omwaka 2024 lwali lunaku lwakubiri ku makya amawulire gafuluma nga Herbert Anderson Borora eyali RCC oba Deputy Resident City Commissioner wa Division ey'Erubaga yakwatibwa oluvannyuma lw'okuba nti yamala ebbanga ng'avumirira enguzi ye ng'agamba nti Anita Amongo y'omu ku bali b'enguzi abali mu parliament ab'amaanyi era parliament gyakulembera era bw'atyo y'omu ku balya enguzi. Wetwogerera Anderson Borora ali mabega wa mitayimbwa. Oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Suna King James oyo naye nga wetwogerera musibe oyo naye yasibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yateekawo embeera kigambibwa nti imprisoned and later released. Yasibwa ku mbeera y'okubeera nti naye ali omu kwabo ono yasibwa ngina kusomezi 14 mwezi gwa kusatu 2024 naye siwadda yakwatibwa oluvannyuma lw'okubeera nti naye yajja ku parliament lwali lunaku lwa Monday kwezo ennaku ze nkugambye era nga naye political activist mulwanyizi wa ddembe yajja ku parliament n'ensonga ze ng'awakanya obuli bw'enguzi obuli mu parliament ye ng'agamba nti Speaker ekyamazima oli muli wanguzi naye yasibwa era oluvannyuma n'ateebwa. Kati gw'okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV nkyakutwala lisiti nno ewera naye nkugenda kuwaako bentegeerako. Omukyalo we bamuyita Fatuma Nansubuga mumumanyi bulungi nnyo amawulire twagakuwa bw'obanga obadde otugoberera bino byenjogerako si bipya oteeka okuba nga obimanyi. Oyo omukyalo oyo yakwatibwa emabega kaawo era n'atwalibwa mu kkooti bamuyita Nansubuga Fatuma mukyala w'Ekaleerwe naye mulwanirizi wa ddembe era alabikidde nnyo mu activist activities ez'enjawulo nga naye alaga nti mulwanirizi wa ddembe naye wetwogerera alinga Anderson Borora akyali mabega wa mitayimbwa tannaba kubeera ng'ateebwa yadde eddakiika n'emu. Agwe munange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Kati nno bino byenkuwa biva ku mukutu ogwo gwenkugambye era nga yesoose ojagendayo naawe obirabeko baguyita Agora Discourse guleese ensonga eno nga gulaga nti abantu bameka abayiseeko mu mikono gya Speaker omwakyuzinga oba omwogerako n'omalira emabega w'emitayimbwa eba ojja munyiiza omalira emabega w'emitayimbwa. Kugambye bangi bakwatiddwa olw'okunyiiza Anita Amongo. Webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV era osabe nange alesa amawulire sibanga nzaddako. Webale kubanga okyagoberera katuliziganye mu updates eziddako.